Haleluya. Haleluya. Ab'Oluganda Mukama yeebazibwe. Yeebazibwe nnyo. Bannange mwebale kutweyungako leero. Tubaaniriza ku Sunday eno bannaye. Yimirira wooli kuba tugenda kutendereza Mukama. Haleluya. Jimuka omuwetendo omusinze. Amina. Sirina chirala wabula tendereza. 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 Sirina chirala wabula tendereza. Nengenda nga
omukisa wa kitiibwa Yesu. Kale akalulu kaba ka Mukama nga sikawulira muliwa. Amina. Ekitiibwa kiteri Katonda, tukuwa ekitiibwa Katonda. Ekitiibwa kiteri Katonda, oyo w'amaanyi. Ekitiibwa kiteri Katonda. Tukuwa ekitiibwa. Tukuwa ekitiibwa Katonda. Ekitiibwa kiteri Katonda, oyo w'amaanyi. Tukwimusa Mukama, tukutenda. Ekitiibwa kiteri Katonda. Ekitiibwa kito. Tukuwa ekitiibwa Katonda. Ekitiibwa kiteri Katonda, oyo w'amaanyi. Tukuwa Mukama, tukuwa buyinza Mukama. Ekitiibwa kiteri Katonda. Bitwale. Tukuwa ekitiibwa Katonda. Ekitiibwa kiteri Katonda, oyo w'amaanyi. Katonda oyo abalina omubiri. Oyo w'amaanyi. Yakulembera nze ne ngoberera. 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 Oyo w'amaanyi. Yakulembera ne ngoberera. Oyo w'amaanyi. Ngoberera endiga ngoberera. Oyo w'amaanyi. Endiga nze
Komo shika tendeleka brasete yeleka mama. Asanide chitibwa. Mukama osanide. Njagala tusinze Mukama. Njagala tumuyimuse. Ekitibwa kideri Katonda. Muwe ekitibwa. Muyimuse. Wosete yereko moshinda yaraba. Mukama teri yalinga gwe. Tukuyimusa kabaka. Tukuyimusa nantamegwa. Mukama turwanire entalo. Tewali yalinga gwe Mukama. Obisinga byonna kabaka. Obisinga byonna. Osinga amagezi g'okunsi kuno. Osinga ensimbi zonna kabaka. Tewali yalinga gwe Mukama. Osinga obugagga bwonna bwe twegomba Mukama. Tewali yalinga gwe. Osinga emmoroka. Osinga abaana. Osinga amayumba gonna Mukama. Osinga ensozi y'abantu ze basinza. Osinga amayinja abantu ge basinza. Osinga emiti abantu ge basinza Mukama. Osinga amayanja gonna Mukama obisinga. Osanide ekitiibwa kabaka. Osanide kabaka. Wosete yerebo. Temuli kitiibwa mu magezi gange. Wate amanyi kulwangenze. Senyumiriza mu bugaga bwange. Zene nyumirizanka mukwe. Temuli kitiibwa mu magezi gange. Watamani kulwanze. Senyumirizaga. Neja. Bugaga bwange. Yesu kwagabirira. Nyumirizanga mugwe. Temuli kitiibwa. Magezi gange. Wate amanyi kulwangenze. Oh, senyumiriza. Senyumiriza mu bugaga bwange. Senyumiriza mu gwe weka. Nyumirizanga mugwe. Wakurenya. Kakuyimuse. Ekitiibwa ky'amawanga Yesu tukuyimuse. Tukuyimusa. Onsizonga Yesu tukuyimuse. Ese turakusinza. Mulokozi. Nyumirizanga Wakurenya. tukuyimuse. Osanide Mukama. Ekitiibwa Osanide Tata. Osanide Kabaka. Tukuyimusa. Obisinga byonna Mukama. Tewali yalinga gwe. Mulokozi nze. Nenyumiriza mugwe. Mutonzi mulokozi. Mulokozi nze. Nyumirizanga mugwe. Njagala oyimuse eddoboozi ly'omuganda wange mpuliriza era ndaba era tweyunzeko mu kusaba kuno mu kiseera kino ekyokusinza n'okutendereza. Njagala oyimuse emikono gyo, njagala oyimuse eddoboozi lyo ogolole omubiri gwo oyimire ogambe nti oli mutukuvu Katonda wange omulungi. Katonda oyo omutonzi waffe, Katonda oyo omununuzi waffe, Katonda oyo akumanyi endya n'ensula, eyaliwo mu ntandikwa era alibawo mu nkomerero. Oyo Alfa era Omega, asaanidde ekitiibwa, agwanidde amatendo. Katonda omunene oyo, Katonda omulungi oyo entandikwa ate n'enkomerero oyo olwatuza omusinza nga tugamba oli
mutukuvu Mukama, oli mutukuvu Mukama, oli mutukuvu Taata, osaanidde byonna, osinga byonna. Ayi Mukama Taata, ebyo ebitukaabya, ebitukankanya, ebitweraliikiriza olwaleero Mukama abisinga. Nzize nsabe naawe, nzize nkutegeeze, nzize nkuzeemu amaanyi mu kusaba, kugambe nti Katonda wo mutukuvu, Katonda wo wa kitiibwa, Katonda wo wa amaanyi, Katonda wo wa buyinza nnyo, asinga byonna. Haleluya. Katonda ono gwe tusinza, bamalayika obukumi n'obukumi abamalayika mu ggulu, ntakera tebawummula emisana n'ekiro, abakadde 24 bajja engule zaabwe ku mitwe ne bajja ne basinza ne bagamba oli mutukuvu. Oli mutukuvu Mukama, oli mulungi Taata, oli wa kitiibwa Taata, omwana gw'endiga oyo eyafa okufuna obugagga, okufuna amaanyi, okufuna obuyinza, okufuna ekitiibwa. Osaanidde, njagala ogatte eddoboozi lyo oyimirire otereeze Mukama, omugambe nti osaanidde Taata omulungi, Taata ow'ekisa, osinga byonna, ne mubeerera osigala oli Mukama Taata omulungi, tukwebaza. Oli mutukuvu Mukama, oli mutukuvu Mukama, abakadde ne bamalayika abanunule bavuunama nga bagamba nti mutukuvu Mukama. Oli mutukuvu Mukama, oli mutukuvu, oli mutukuvu Mukama, tuvunama Mukama, abakadde ne bamalayika abanunule bavuunama nga bagamba nti mutukuvu Mukama. Mutukuvu,
eddoboozi lyo kuba engalo gambe nti Mukama osaanidde amakya g'olwaleero yogera wamu nange nti Mukama mutukuvu. Oluyimba lugambye abakadde bavunnama, bamalayika ne bavunnama, abatukuvu ne bavunnama, naawe kenyini omununule naawe n'ovunnama n'ogamba nti Mukama mutukuvu olwaleero. Nkutegeeza Katonda ono mulungi gwe tusinza mutukuvu. Muganda wange ndaba nkwaniriza nnyo nnyini mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Katonda oyo mutukuvu oyo, haleluya, eyanunula era nkakasa naawe yakununula. Gwe ndaba kununula olwaleero lwe nze akulamusa akwaniriza mu kusaba kuno erinnya eryange nze Musige Robert. Ndi musajja mulokole, ndi musajja mufumbo, ndi musajja muzadde, ate ndi muweereza mu kifo kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nkwaniriza nnyo amakya g'olwaleero mu kusaba kwaffe kuno ku Worship Harvest, mu kusaba kwaffe okw'Oluganda. Muganda wange gwe waffe owa bulijjo weebale kuteekako, weebale kunyiga, weebale kujja ku mukutu guno. Ate gwe yakatweyungako olwaleero nga gwe mulundi gwe ogusoose olw'okuba waliwo omukwano gwe yakuweereza omuyunga guno. Bambi tukwaniriza nnyo nnyini. Weebale kutweyungako Sande eno zezikisande lunaku luno Mukama Taata lwe yatonda. Mwogenda okulabira ebirungi, mwogenda okulabira omukono gwa Katonda, obulungi bwa Katonda, mwogenda okuzzibwa obujja. Haleluya. Naye ffe abakwaniriza tuyina omugendo gwe tuliko, tuyina omulamwa, era omulamwa gwaffe bwana bange mwabagumanyira abagumanyi tojukanye ate naawe omupya ng'agamba nti gwe muliko okusoose. Kati kutegeeza effano ku Worship Harvest mu service yaffe y'Oluganda tuli omugendo ogw'enjiri, obuyigiriza n'obuminsani. Ekyo tukikola nga twanguyiriza okuzzibwa obujja okw'omwoyo n'embeera z'abantu, abantu nga ggwe, abantu nga nze, mulirwanaawo oyo wamu n'ebyenfuna byammwe n'ebyaffe wamu ffenna. Era ekyo kikola mu bitundu byonna gye tubeera n'oluvannyuma mu nsi yonna. Mu kukola ekyo nakyo tukikiririza wamu nti ekkanisa etandika enkya ku bbalaza. Gamba mulirwanaawo nti ekkanisa etandika nkya ku bbalaza. Naye olwaleero ku Sande gwandaba kati tuze mu galagi, tuze kutereezebwa, tuze kulyowebwa myoyo, tuze kuziwa bujja, tuze kuziwa mu maanyi, tuze bakyuse oyiro, tuze bakyuse endowooza, tuze batereze endowooza, tuddemu oba oli oyinza okuba nga wawababa. Olwaleero nkwaniriza naye nakino kankikutegeeze mu saaviisi eno olinamu obubaka obulala obukulu obw'amaanyi bwengenda okukola okulaga. Kkiriza nkomewo, sooka olaba obubaka buno n'oluvannyuma ngenda kukomawo mangu nnyo tweyongereyo mu kusaba kuno. Amanya nze Tayebwa Daniel okuva e Nabusugwe. So bwe najja okuyingira mu Upper Room MC abasajja bajja bangamba bava mu Worship Harvest, ne bajja ne batubuulira ku njiri kuba bansanga mu kubo nga ntambula butambuzi. Ne batubuulira ku njiri ne bagamba bava mu Worship Harvest Church, ne batubuulira enjiri nenzikiriza Katonda ne bansabira nenjatula nendokoka. Nga sinalokoka obulamu bwali bubi nnyo kuba nze nali nkozesa drugs, ekyo kyekyali kindemeddeko. Olunaku nga nyinza okunywa sigala z'otayinza nakubala, nywa pakiti, enjaga kwotadde buli kimu, nga obulamu bwali bubi. Naye bwe nakkiriza Katonda nenzikiriza ne bambulira ebirungi ebiri mu Katonda, nenzikiriza nenjatula ne bansabira nenjoyininga MC yaabwe. So kati bwenkyo bwe najoyininga okukozesa drugs nazitandika nga nkyasoma kuba taata wange bwe yafa yali mujaasi. Bwe yafiira awo maama nandekawo n'agenda, nentandika okukasolinga obulamu obwange, nenjoyininga groups ezo. Kale nange simanyi bwe kyajja, naye neesanga bwesanze nga nkola ki, nga nzikozesa. So bwe nadropinga essomero, bwe navaayo nenva mu kyalo nenzija eno Kampala, era group ze nasangayo zeezo. Enjawulo nene nnyo yo njirabira ddala kuba enjawulo yezzeewo nga y'amaanyi. Bwe nalokoka, bwe natandikira oyigira okutereka ku ssente, nensevingako ku ssente. Upper Room MC experience bansanga nze, bansanga ku kkubo nga ntambula ne bansabira
ne bagamba jangu tusabe naawe kuba buli kimu Mukama akisobola. Nze nali simanyi mbu buli kimu kisoboka nga ne Katonda amanyi taliiyo. Naye bwe nakkiriza basajja ne bangamba bwe bakuŋŋaanira ne tukuŋŋaananga wamu ne tunywa caayi wamu ne tusheyalinga nga basomesa weekulaakulanya otya. So ne mbajoyininga nga tusaba wamu kuba bingi byenzize nga nzuulamu, bingi nnyo ebikyuse mu bulamu. Kuba nali simanyi ti nange nsobola okubuulira ku njiri ya Katonda nensabira ku muntu n'alokoka. So ekyo nzize nga nkiyiga kuba kati ndaba ddala Mukama ankozesa. Abavubuka bonna abali eyo bonna mbayita bye balimu ebyo kuba okumanya Katonda y'entandikiro y'amagezi n'okumanya. Mbayita bonna bajoyininga ezi MCs kuba mu MCs musoma bingi nnyo, muyiga bingi, muyiga okusaba, muyiga okuweereza Katonda, babasomesa okuwaayo kimu ky'ekkumi n'okukulaakulana. Kati bonna mbayita bajoyininga ezi MCs, zi missional communities ezo ziyamba nnyo. Ebirabo byabwe Katonda ajja kuba ng'abibazuuliramu mpola mpola, bye bajja kuba babiraba Katonda byakola, kuba Katonda ye w'amaanyi. Katonda akola bingi. Weebale nnyo muganda wange, weebalire ddala, weebalire ddala okusigala ng'okyali ku mukutu guno. Obubaka obulabye, obubaka bukulu nnyo, waliwo Katonda byakoledde abaana b'abantu. Ne nange nina ekibuuzo, gwandaba ssebo oba nnyabo, muvubuka, oyina akabondo mwoli? Amiina. Akabondo mwe tukuŋŋaanira mu nnaku zaffe eza wiiki nga bwe tugambye nti ekkanisa teka ku bbalaza. Tukuŋŋaana ku wiiki mu lwokusatu olwo, abamu ku lwomukaaga ne tugenda ne tulumba ebifo eby'enjawulo ne tuwolesa Yesu. Batupokera Yesu wano, naffe ne tugenda tupokera abalala. Amiina. Ne tubuulira enjiri. Kati nkubuuza, oyina akabondo mwoli? Kubanga kikolwa mu kabondo era omwokulira. Bw'oba nga toyina, nandi kingoyagala kumanya ebisingawo ku kabondo kano. Nina ennamba gye ngenda okusomera ya MTN. Ogenda gira ku lutimbe lwo. Namba ya MTN eri nooti 775 642 449. Njiddamu nooti 775 642 449. Kiweerezeeko message. Fe obuuyi buno wajja kuba wakwanguyira akubuuze ebibuuzo ebikwatako, n'oluusi omubuuze ebyoyagala okumanya ku mugendo guno, ku kanisa eno ne ku bweza buno. Ng'eyo tuvuddeyo okitegedde era olabye ekirango, tuli mu kuzimba, tuli mu kukulaakulana, tuli mu kweyongerayo. Omugendo gwaffe munene gulina okukomekereza ku nsi yonna gye ggwerayo. Amiina. Naye ekyo tukikola tutya? Tukikola mu ngeri y'okuwaayo ebimu byaffe eby'ekkumi ne tusinza Mukama n'ebiwaayo byaffe n'ensigo. Amiina. Wamu n'awalo naffe abawaayo okuzimba n'okukulaakulana. Amiina. So ekyo tukikola tutya? Bw'oba tuli mu mbeera ya muggalo naye tulina ennamba z'oyinza otutuukako n'owaayo ekiweebwayo kyo ekimu ky'ekkumi, ensigo yo n'okuzimbako, okuwagira okuzimbako n'okugenda mu maaso. Ennamba zaffe ze zino eza MTN. Ennamba esinga okuba enkulu, nnamba nooti 778 618 448. Njiddamu nooti 778 618 448 eya MTN. Eya MTN yeeno nooti 758 618 448. Nooti 758 618 448. Ennamba ezo sinakindi ogenda ziraba nga ziyitawo ku mukutu. Amiina. So zikoppolole otuukize ky'olina okukola. Ate gwagamba nti nze MTN mumanyi mu momope, tulina ennamba ya momope eri ku lutimbe, naye kanjikusomera waakirera. Erinnya 18 148 148 722. Ate neya Airtel Pay naye tugirina eri M6 nooti 32. Haleluya. Nga bwe tukola ekyo, waliwo mu abagamba nti mwe mwamanyira banka. Tulina banka account ya Absa ne Housing Finance. Zetegereze ku lutimbe kweziri, zikoppolole owandiike. Bannange ennamba ezo ze nkusomedde, amanya gezeeta bw'oziteeka zireeta amanya ga Worship Harvest Ministries. Bw'eribanga siri erinnya, ddamu weetegeze ennamba. Haleluya. Tomala gapapa gaweereza, kiweeyo kiyinza okugenda mu kifo ekikyamu.
amiina, nga bwe tuwaayo, nga bwe tuzimba, nga bwe tuwaayo ebimu byaffe eby'okkumi n'okutendeza Mukama, ngenda kwaniriza baganda bange, ngenda kwaniriza bannyinaze, baddemu batendereze Mukama n'oluyimba olugulumiza Mukama mu kiseera kino. Aleluya! Gatta engalo ez'amaanyi nga bajja. Katonda omulungi ono ow'ekisa ekintu mwebaza. Odduke ebizibu bya kuno, okoze buli kimu okusirisa obulumi obukuli munda, nga byonna mpewo tebirina maanyi gayinza kuyamba. Sebera njagala nkuyambe, sebera njagala nkutaase, nasuubiza sirikuleka neyama sirikuta, sebera onywedde ku nzizi eziwera, n'olowooza ennyo nteriwona, okunyuddwa ku buli luuyi, abakukosezza be bangi, nesiga toliswala. Sebera njagala nkuyambe, sebera njagala nkutaase, nasuubiza sirikuleka neyama sirikuta, sebera ndikuzukusa okuva mu kirooto ekibi, nsangula amaziga g'onkuwa essanyu ewali ennaku. Ndimusane ewali enzikiza, ndibulamu ewali okufa, ng'ekiddukiro omuli obukuumi. Sebera, 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 njagala nkuyambe, sebera njagala nkutaase, nasuubiza sirikuleka neyama sirikuta, sebera sebera njagala nkuyambe, sebera njagala nkutaase, nasuubiza sirikuleka neyama sirikuta, sebera nasuubiza sirikuleka neyama sirikuta, sebera
n'okutuukiza n'atuukiza. Njagala ogambe b'oli nabo mu nnyumba, mu mmotoka, bw'aba ovuga n'omwa tuyimirira kubanga tugenda kugabana. Bakugambye sembera. Amiina, gamba muno nti ngenda kusembera. Nga tetunamala kusembera kubanga omusumba yeeteeseteese dda. Nina obubaka buno bukulu nnyo ddala mu mbeera gye tulimu. Tuli mu mbeera eya ssenyiga omukambwe, ssenyiga alumya mawuggwe. Bw'obanga ova mu maka ago ng'olina gy'ogenda mu bantu abangi. Muganda wange Yesu awooma oli mulamu. Naffe tukwagala oli mulamu. Amiina. Tujja genda wala nga tuli balamu ffenna. Weewale abantu abangi. Bw'oba ogenze mu bantu abangi nga ku mukolo, bannange akakookolo kakulu nnyo. Ekyokubiri weewa amabanga. Ekyokusatu lw'oyingira, lw'ofuluma, lw'ogenda wonna naaba mu ngalo. Amiina. Ebigambo ebyo nga mbimaliriza. Njagala oyimirire, njagala oyita abali ebweru, njagala obagambe muve mu kuzannya. Omwana abadde azannyazannya mugambe sirika, budde bwakugabana mugaati mulamu. Katonda omulungi yaleese omusumba, yateresedera ekigambo. Njagala oyimirire, tumwanirize n'engalo ez'amaanyi, ogambe nti olunaku lwali lwange, ekigambo kyange kigenda kunkolamu omulimu. Haleluya! Mujjukire muri disease free zone. Temulumbibwa limbibwa ndwadde. Endwadde tezikkirizibwa kubasemberera. Era n'ensimbi zibawulira. Abaagalwa bammwe bagenda kulokoka. Ekyo Mukama yakituwa kye kigenda okubeerawo. Kiriziganya wamu nange. Tetutambula bulungi. Abangi tebamanyidde kuddamu kuno kugenda mu maaso kuba batulabira ku masimu. Bannaye wabeewo essanyu mu nnyumba kubanga tuli live. Kikyoyogerako eyo. Wekiri sanyukakawo wooli. Tuli basanyufu oba Katonda yatulokola. Yesu yatulokola n'atujjuza Omwoyo Mutukuvu. Yatuwadde amaanyi, atuwadde obugagga, atukulaakulanyiza, atuwonyezza, atuwadde obufumbo obulungi. Bannaye atuwadde omukisa okuweereza. Mukyala wange omuvubuka ate nga location pastor wa Service n'alya ate era nga yatukyasiza yakatukyaza wano azze okutubuuzaako bassebo ne bannyabo. Worship Service si kirungi okuddamu okuŋŋaana nate bannange. Bayibuli egamba omu oba babiri bakuŋŋaanira mu linnya lyange ndi nabo masekati gaabwe. Bw'obanga oli eyo osobola okutwegattako okubeera ekitundu mu ngeri yonna we tuli wonna mu Worship Harvest, wonna we tuli mu ggwanga, jangu kuba amaanyi weegali. Yesu waali ali naffe, n'omukulembeze w'eggwanga yatuwadde olukusa okuŋŋaana. Mujje twegatte wamu, tusinze Mukama, tubeere wamu ate tukuŋŋaanireko wamu. Amiina. Bwekityo bwe kimaze awo akomye tali simaati bannange. Mulabe yenna bwanyirira atonya mooli. Kikyoyogerako ggwe. Mukama naawe akuwe omwagalwa omwesigwa ng'ono mmwe abatanafuna, mmwe abalina. Mukama akyuse emitima gyabwe babeere balungi ng'ono omukyala wa Musumba Apostle Mose. Mukwano gwaffe Dr. Alex Mutagubya atukyaliddeko bannaye. Kamusaba atubuuzeeko katono nnyo. Akazindalo kali awo okuva mu City Church. Bannaye munguddeko bugwe munkuto kibufiifu. Worship Harvest tubaagala nnyo bannange. Tubaagala okuva mu City Church, tubaagala nnyo nnyo. Twebaza Mukama ku Omusumba Mose. Twebaza ku Mukama kyakola mu nnyumba eno. Waliwo okuzibwa obujja okugenda mu maaso mu ggwanga. Tuli kitundu ku kyo, muli kitundu ku kyo. Tusanyuse nti Mukama atukiza okuweerereza awamu, okuyimirira awamu ne tubeera mu mulembe guno. Apostle
Katonda atuwadde omulembe guno. Tumwetendo. Baba nnyo Musumba Alex. Musobola okutuula bannaye. Yeah. Kino kirungi nnyo. Bakuweki Musumba abadde abuuza bamuweki. Kyekiddako awo mba mukimanyi. Abantu bakyalidde Grace City Church empigi eggulo. Bakomyewo nga benenya. Kati bw'aba omusumba otannaba kuteekerateekera kugenda ku Grace City Church, bajja kuba bagamba bbanga asedde n'okuva kati oba bakwagala. Tubuulira, tuyigiriza bisinga naye Mukama yakyusa obulamu. Saagala kulekanira baagalwa mu ddoboozi wano ku muzindaalo mulyongeremukko. Kati tugenda jaguza eggulu bye tujaguza. Bayibuli egamba ku lw'omwoyo ogumu ogujja eri Mukama wabaawo essanyu lingi mu ggulu. Mwagala okumanya abalokose okuyita missional community zaffe. Mwetegese. Mu wiiki emu yokka bweti, mu wiiki emu bweti, abantu 1,572 egyo myoyo egyalokose. Mumpeki, bampeki, bampeki. Yekiiki eyo gy'okubye. Washipaza downtown babadde n'emyoyo 196. Washipaza Stinalia emyoyo 160. Twasomanga abantu waggulu wa 10. Naye kati nsoma abantu bali mu 10. Washipaza Sigayaza 14. Washabes Garuga abantu 12. Washabes Bugolobi myoyo 9. Makerere 7. Nairobi 34. Kira 79. Mukono 59. Wairaka 54. Matuga 49. Chebando 53. Gaba Road 4. Jinja 31. Entebe 55. Seguku 42. Kamuli 24. Awaba wetendo ery'amaanyi kyotasuubira. Olimba luno tuluweereza omu ku bazono pastors baffe Worship Harvest Nairobi Moses Mwamburi ebigambo ebisooka eby'Oluganda byasobola okuyimba kyotasubira kyotalowooza ye byamanyiko katugattawa Musumba Mwamburi tukakuweerezaako.
sometimes you wonder why we sing these songs. olwomwebuuza lwaki tuyimba ennyimba zino. You see, omanyi revivals in this country before. wabaddewo okuzzibwa obujja mu ggwanga lino era zino ennyimba ze baalinga bayimba Into old oil. katuli mu kukwata kulega ku mafuta amakadde. Hey. Sit down, guys, sit down. I have 20 minutes left for the sermon. What other favorite crusade song though? Nebola banga nyimba sanyuka mundomo nyambadde Yesu. Nebola banga nyimba sanyuka mundomo nyambadde Yesu. Mubulamu bwange mulemu Yesu. Mumakagafe mulemu Yesu. Mukanisa yaffe mulemu Yesu. Mu bizinesi zaffe mulemu Yesu. Nebola nyimba sanyuka mundomo nyambadde Yesu. Nebola banga nyimba sanyuka mundomo nyambadde Yesu. Okay, now we have to do message. Sit down. Yeah, guys, sit down. Yeah, and today we have to mutuule kati bubaka bwe buddako. we have to get out Mutuule. for the 11:15 people. So those Leo tuna of you service who want to bidi. come at 11:15, we have space for you. Ku 5:15 tulina okuba nga tufuluma. Sawa 5:15 tulina okuba tuvaawo wano. Abalina otwegattako muno otwegattako. Abalala basobola bagenda waggulu gye bagenda okuŋŋaanira. Blessed to be a blessing. Last week we were talking about twaweebwa omukisa okuweebwa obeera omukisa. 37,000. Era wiiki eyaggwa twayogera ku kuwaayo kubeera abagabi ku Macedonica ku 3,700 tetwagala kuwaayo ssente zaffe ezo 3,700. Tetwagala kuwaayo, saagala kuwaayo. So that was last week. Mitwalo gyange 3,700. God has blessed us twogera with every ku spiritual kugaba blessing in the heavenly n'engeri Mukama gy'atuwadde omukisa n'emikisa gyonna gy'omwoyo mu bifo ebya waggulu ne Kristo Yesu era atuganyizza okubeera omukisa. Amina. Kati njogera ku kimu eky'ekkumi awabaawo enduulu. A couple of weeks ago, I Yeah. sent out an Kimu audio kya 10. by Bishop Dark. Weeks eziwedde nga zeezo naweereza Some people said, I know what olutambi lwa Bishop Dag buli omu yalina okuwulirizaako era olwo abaagamba nti manyi ekiri mu lutambi olwo era saagala dduwuliriza. to listen to it. Anyway, Kati omanyi otya ekiri mu katambi nga towuliriza ate? okay, now I said, let me come and teach it Munnaye. myself so that you say, Olina okay. okwagala ennyo abantu okubagamba kanzije nkibayigirize munnaye kambi basomesa busomesa. So we're talking about blessing, Eh. blessing and Kati buno obubaka lojja kuŋŋamba nti omanyi obulimu. as Christians, Bwe twogera kuweebwa omukisa oweerebwa omukisa okubeera omukisa ng'omukkiriza God has njagala otegeere nti set up a system Katonda of the gospel resource-wise. It's his chosen. Katonda ataddewo engeri y'okutambuzaamu enjiri mu ngeri y'ebyenfuna oba n'ebyetaagisa okukozesebwa okutambuza enjiri. You as an individual. Am I making sense? Yeah. And I'm going to show you from Kati eyo y'engeri gye kiwumbamu gye yakikolamu engeri y'okutambuzaamu n'okubuulira enjiri okusinziira ku bikozesebwa ki bye twetaagisa. yeah. You know, sometimes Kye kimu eky'ekkumi. financial things, you don't know you're looking at the fruit end of things.
that there are root issues that you don't ekimu ekyekumi ekikolanga kye kigenda otambuza okwongerayo enjiri naye ate naawe kigenda kuyamba okweyongerayo ng'omuntu sekinnoomu. Bw'otunuulira ku bintu eby'ensimbi totunuulira nnyo okubibala naye weetegereze nnyo emirandira gy'ebintu ebikwatagana n'ensimbi gyegiriwa kuba tujjo tetera kugirowoozaako. Kakati nali Makerere nga ndi muyizi ng'era ndi muyizi wa bino okuba pulaani za bizimbe ebinaazimbibwa naye naliyo nga ninayo muganda wange nga bamuyita Mugabi eryali erinnya lye. Bali bamuyita Daudi Mugabi. Yali Mugabi kubeera Mugabi nnyo. Buli weyagulangawo ka bizinesi konoba bizinesi yonna empya nga tutandika okusaba kuba bwe bamutuuma erinnya lya Mugabi yawuliriza nnyo okuyayana kw'abazadde abamutuuma erinnya eryo. Akati nze nengenda mpitibwa Mukisa era ndowooza mulaba ebifaanaganako webifaanagana. Mukisa Mugabi mutegera kyenjogerako. Mukisa weba omukisa okufuuka omukisa. Kati eyo yengeri lwaki maama yantuuma erinnya eryo. Bwe nabeerera ku Makerere tekyali bwe kityo kubanga erinnya lye bantuuma lyali terikyanfaanana nga terinfaanana actually nga terinfaananirako ddala yadde akatono bwe kati. Ebintu ebimu birina emirandira. Tata wange bwe yakubibwa amasasi nga nkyali muto nalina emyaka 8 ate nali asembayo wansi mbano 6 naye nkula nga mmanyi nti buli muntu yenna kimuvunaanyizibwako kubanga ndabirira nze nga nze. Erinnya lyange nali mpitibwa Mpa eryali erinnya lyange. Nembeera ennyanja enfu ennamu gye bayita Mukisa. Olaba ebintu ebyo tebikwatagana bulungi. Bwe nenge university obeera mu university olina okuba nga okuze ng'otegeera n'ebirala. Twamanya engeri y'okubeerawo. Wakolanga emikwano. Omukwano gwo gyokola kubeerawo. Omanyi teri agenda kujja kukyalira. Ekyalingawo tewaliwo n'omu agenda kukukyalira kuba nti wakolanga kufuula mikwano abo bali bagenda okukyalirwa obulamu ne bugenda mu maaso. Naye mbeera Makerere okwo ne mbako emikwano gino ebiri gye nakolako emikwano. Saabakolako mukwano ku lwa nsonga eyo naye Katonda yakikola obungeri obwa Katonda. Twakaayananga ku kimu eky'ekkumi. Nze nga saagala kumanya kikwatagana kimu kya 10 nga si bo baali ku kimu eky'ekkumi nga bakikirizaamu nze nga sikikirizangamu. Omba mita Patrick kansigaddewo Patrick. Patrick yagezangako okunfuula omuyigiriza nga njigiriza. Ekisooka omuntu eyalinga takolagana kitakkiriziganya mu kimu eky'ekkumi yaleetawa kimu kya 10. Naddala ng'otaddeko masikiyo tofaayo tunuulira neighbour omwetegereza olabe n'obeera gujjo eri ewaka tofaayo. Mwogera nnyo ne mugamba bakozesa sente zaffe ze tubawa bazikozesa naye nga bwe toteekangayo yadde 10 mu kabbo oba mu nsimbi ezikimu ekya 10 naye ogamba sente zaffe. Kati olumu ne kimbaako ne neetegereza ku lugendo lwange olw'okusoma nti nalinga sirina ssente buli kaseera. Ate nga Pati aba ne ssente buli kaseera newankubadde nga twali bayizi. Ate Pati nanzijjanga mu buzibu ne ssente ze buli kaseera. Kati mulabe tebikwatagana bulungi.
kakati gwe okayana n'omuntu amanye ennono nga gwe weesigamako ku by'ensimbi n'akugamba nkugamba okukola bw'oti kubanza kinkolera gwe noddeyo n'ogamba ate nga gwe weesigamako n'ogamba tekikola era si kituufu naye ng'ate gwe gwogenda okudda gy'oli iwoono omusabe ssente sikikirizangamu bagana kutwala ssente zaffe akati n'otambula kumpi ne kaatini omanyi owulira nga nawe otabuddwa ng'obanga owulira obusungu nga weenyigidde mu lugero n'olwengezaako okubabuulira nga bwe mpulya kakati essaawa zino abantu abatawa kimu kya 10 buli kaseera babeera balina be beesigamyeko ku nsimbi zaabwe okubayamba naye nga be beesigamyeko okuyambibwa n'ensimbi zaabwe bo bawaayo ekimu eky'ekkumi kyokka ono ye asigala alemera ku nsonga ye egamba mbu balya ensimbi zaffe ayogeza na thirimi olunaku lumu neŋŋamba abasajja bano bembeerawo nga nkayana nabo balina bane ssente tezibagwako ate nga bayizi nenkyusa ebirowoozo byange webale yesu lubereberye 18:14 okutuuka ku 2 ne mu Lukizeddeeki kabaka w'e Saaleemi n'aleeta emmere n'omwenge era ye yali kabona wa Katonda ali waggulu ennyo n'amusabira omukisa n'ayogera nti Ibulaamu oweebwe omukisa Katonda ali waggulu ennyo nannyini ggulu n'ensi era Katonda ali waggulu ennyo atenderezebwe akugabidde abalabe bo mu mukono gwo n'amuwa ekitundu eky'ekkumi ekya byonna. Leero njagala kwogera nga ngamba nti ekimu eky'ekkumi kwe kwatula olw'okuddamu eri omukisa. Oddamu eri omukisa ng'owa ekimu eky'ekkumi. Singa obadde ogenda sumagira, kino njagala okitegeere nga tonnasumagira. Engeri yokka gy'okutegeera nti olina omukisa ng'owa ekimu eky'ekkumi. Omuntu alina omukisa, engeri gy'addamu eri omukisa gw'alina oba gy'ayatula eri Katonda omukisa gwamuwadde ng'awa ekimu eky'ekkumi. Waliwo omusomesa waffe atusomesa Bayibuli ate ali wano, naye kyemba njagala okubagamba nti mu kusomesa Bayibuli bwe tuba tusoma Bayibuli waliwo kye tutegeera mu ngeri bweti. Kakati waliwo lye bayita etteeka ery'okwatula okusooka oba ekintu okugerebwa omulundi ogusooka mu byawandiikibwa. Singa waliwo ekintu ekyogerebwa omulundi nga gwe gusoose mu byawandiikibwa, wabaawo enzivuunula endala zonna eziriddako, tuvuunula okusinziira ku ekyo ekyasooka okwogerebwa ku nsonga eyo mu byawandiikibwa. Kati ensonga y'ekimu eky'ekkumi wano tugisookero gisanga mu Bayibuli. Kakati Ibulayimu omusajja wa Katonda w'amaanyi olunaku lumu atambula ne kizibwewe Lutti. Bayibuli egamba nti Ibulayimu yalina abasajja 318 abaali balwana, kubanga ekyabalwanyisa yali agenze okununula kizibwewe Lutti. Amawanga oba obwakabaka bwa mirundi 5 bwekunga ne bujja ne bulumba Lutti, ne bumuwamba ne mutwala n'abantu be bonna. Kati Ibulayimu n'atanula ku lugendo olw'okugenda okubeera ng'anunula kizibwewe Lutti. Naye Bayibuli egamba nti Ibulayimu yalina abalwanyi 318. Kati gwe simanyi bameka abakolera bw'oyinza okuba ng'olina ng'owezaawo. Ate awo nga tewali bafumbi n'abayoza amaseffuliya n'ebirala, nga talina nnamwana wa kisuubizo. Abantu abali bamukolera abakozi be bali bawera abantu abatakka wansi wa 100, naye 100 olwo balina famire zaabwe, baali bazaala. Kitegeeza emirimu bagikolanga bulungi era baali bazaala, n'olwekyo baalina families. Abantu 10
nga balina families. Ebintu ebisobola okukola n'obusobozi bw'omuntu obwekolere n'ebiri ebinene Katonda byayagala okukola byoba olowooza bintu ebinene nnyo byoba oluubirira okutuukako. Kakitegeeza Ibrahimu yalina abantu ekyo nnyo abantu nga2,000 kitundu ku famire ye. Kati bw'ogamba nti Ibrahimu yava egindi okudda egindi awo osaka nawo kubanga manya tutambulanga n'abantu 2,000 n'omusobyo. Tolowooza ku musajja omu alina omuggo bala abantu 2,000 nga batambula balinga abagenda Namugongo. Omanye ennaku zino abantu basenguka kiro n'omufaliso ntebagaana abantu kubalaba. Ekyo si bw'atyo Ibrahimu yatambula nedda. Yagenda n'alwanyisa obwakabaka bakabaka 5 n'abakuba n'abawangula n'abanyaga ne babanyaga omunyago kyentegeeza ebyobugagga byabwe baali balina ne babitwala n'ente n'eki byonna ebisolo byonna bye baali balina. Ate ne famire ya Luti gye bali bawambye nayo ne bavaayo nayo ne bagigata ku 2,000 ze yaze nazo. Kati adda waka ali mu kuba adda waka. Kati kubwamu akafaananyi ka Ibrahimu ng'awaddaka. Ate essaawa eno kansabeyo omuzannyi tuzannye naye wano. Pasablese wano yajjo bisobola. Simanyi oba onoosobola. Ono Ibrahimu tali omu yekka nga nze bwendi. Bala abantu nga3,000 bandi mabega wange abalwanyi abantu bava okununulwa ebisolo eminyago gya zaabu ne ffeeza atwala atambula adda waka. Ibrahimu ku lugendo lwe yali tanoonya Melkizedeki. Yali addaka ali mu bibye. Musajja alina omukisa, alina ebisuubizo okuva eri Katonda nga mmwe abatudde awo abatuwuliriza. Nga werebwa ebisuubizo ebirungi ebyanene era okuyita mu kino anaaweebwa ebisuubizo ebyekyama ebyekusise mu bifo ebya Katonda ebya waggulu. Mu kutegeera okulungi wandigambye Melkizedeki yali anoonya Ibrahimu. Kakati kiri bwe kiti Katonda ye mu bwakatonda bwe akunoonya era atunoonya okutuwa omukisa. Ye atunoonya ssebo. Adamu ne Kaawa we baali ekibala ne beekweka. Actually si be bagende wa Katonda okugamba naye tusonyiwe munnaye nsonyiwa munnange Katonda nga akayimba kana akaliwo nti nsonyiwa faaza nasomeza. Katonda yatambula najja gye bali nedda baali beekwese. Katonda najja na banoonya nga banoonya. Leekaana n'ogamba nti ye yamusanga yamunoonya. Bannaye temumanyi Katonda okusaasira kw'alina. Yakunoonya n'akuzuula. Y'ensonga lwaki tubuulira enjiri buli wiiki. Twagala okukozesebwa ye atusinkane. Melkizedeki ajja ne basisinkana. Najja nasinkana Ibrahimu. Kyekino ekiriwo. Kaakati Melkizedeki yali ajja yajja neki? Yajja n'omugaati n'omwenge. Bw'obiwulira ebyo bikiikirira ki? Bikiikirira ekiro ekyo Yesu bwe yanaatera okuliibwamu olukwe bwe yatuula awamu ne bayigirizwa be ne baliirako awamu. Ekyeggulo kye baalina ekyawamu kye kikujjukiza bw'owulira omugaati guno n'omwenge. Era kyaliwo yali ndagaano mpya gwe musaayi gwayika kuba lw'abangi ku lw'okusonyiwa ebibi. Ekigambo eky'oluzungu kye bakozesezza remission kitegeeza nti ebibi ebyo byakusonyiibwa ne bikasukibwa wala nnyo ne biyokebwa mu muliro
ne byerabirwa Katonda n'abyerabira mu ndagaano enkadde wokka we tuli nti Katonda n'abikkako Katonda n'abuutikira nedda si bwe kiri mu Bebbulaniya akyogerako mu ndagaano empya ekibi kyo tekibikibbwako bubikkibwa kijjibwawo yatwala ebibi byange era kati ennyimba haleluya ndi musanyufu yatwala ebibi byange bw'aba yatwala ebibyo yatwala ebibi byo era yabijjawo kuleeta ssanyu gy'oli endagaano empya egyo y'enjiri Pawulo agamba mpulira obi nti mutambudde muvudde ku kisa kya Katonda ne muwulira enjiri etali ndala Grace of God unto another gospel which is not another, but there are some who trouble you. Am I making sense? bw'olaba omusajja ng'alina omugati n'envinnyo oba n'omwenge manya bumanya olina kusoma Bayibuli n'ogitegeera kati ndi wano okuyamba ogitegeere eyo si ndagaano nkadde tuli ku ndagaano mpya yadde nti otusomera mu ndagaano nkadde It's not old covenant. No. mu ndagaano enkadde engeri yokka abantu gye basonyiwanga ebibi byabwe basaddaakanga ebisolo bakola ki twala tugende byakulya babiwaayo twala tugende eyo endagaano enkadde ebyo bye byawaayanga bwibwenga saddaaka ku ndagaano omusaayi n'omugaati ndagaano mpya okukitegeera tunosobola okusoma ku Melkizedeki kubanga agamba n'aleeta omugaati oba emmere n'omwenge era ye yali kabona wa Katonda ali waggulu ennyo katusome Abebbulaniya 7 paka ku 10 kubanga Melkizedeki oyo kabaka w'e Salemi kabona wa Katonda ali waggulu ennyo yasisinkana Ibulayimu ng'akomawo ng'ava okutta bakabaka n'amusabira omukisa era Ibulayimu gwe yagabira ebitundu eky'ekkumi ekya byonna kati gwatamanyi ekimu eky'ekkumi kye kiruwa kitegeeza okwata ebitundu 10 ekya byonna ebitundu 10 ku byonna by'oba ofunye by'oba osobodde okufuna kye bayita ekimu eky'ekkumi ne bw'obeera nga okigiza mu Luchina nga mwotayipinza mu kalikyuletayo okusobola okubala kalikyuleta tejja kuwa ennamba entuufu ekimu eky'ekkumi kye kiruwa bwemba nina omutwalo gumu ekimu eky'ekkumi kyange kye kiruwa ntiziba nusu 10 n'ebyalo bikwataganako bwe bityo ekimu eky'ekkumi twongera ku kyongero kitegeera nga bwe tugenda mu maaso wagamba we wati awaddako wansi gwe yagabira ekitundu eky'ekkumi ekya byonna eky'olubereberye mu kutegeezebwa kabaka wa butuukirivu era ekyokubiri kabaka w'e Salemi ye kabaka w'emirembe atalina kitaawe atalina nnyina atalina bajjajjaabe atalina lunaku lwe yasookerako newandikubadde olw'enkomerero ati bensome obanga owulira ebyawandiikibwa bino wandibadde otegeera yaani era ono gwe twogerako agira mu kifaananyi kyani y'obulamu naye yafaananyizibwa ng'omwana wa Katonda abeera kabona ow'olubeerera ennaku zonna kale mulowooze omuntu oyo bwe yali omukulu Melkizedeki ajjira mu kifaananyi ky'omwana wa Katonda mutwayire mu kifaananyi kya Kristo Yesu kubanga ayina obwakabona obutakoma obw'emirembe n'emirembe. N'amusabira omukisa n'ayogera nti Ibulamu aweebwa omukisa Katonda ali waggulu ennyo nnyini ggulu n'ensi yamuwa omukisa. Ibulamu yalina kyakoze kyonna okweebwa omukisa
ayina kye yali awadde Melkizedeki kyonna oba yali amuvunnamidde nedda yali kkubo lye nga yeetambulira. He was just on his way. Twaweebwa dde omukisa kusinziira ku Befeso. Ephesians 1:3, blessed be the God and Father of our Ng'abaana ba Katonda tobuusabuusa nti tolina mukisa gw'ogulina. Era We are already blessed. era omukisa bwe gugoba ekikolimo wala. There should never be any doubt about Ky'oba olaba your blessing. nti ensi yakolimirwa dde. And the blessing is that Ensi yakolimirwa ky'oba olaba nti nno omuddo gukula gwekuza gwokka nga tegwotekamu amaanyi nnyo okusimba ebirime. Gw'omuddo nga gwekuza. Kitegeeza nti twakolimirwa. Ensi yakolimirwa. energy for crops. It's a curse. Yeah. The Lord Buli kintu kyonna mu bannassaayansi balaga kyo kyonna kyonna ekyekebbwawo bwe kityo kifa kyokka. you Kuba just refuse twakolimirwa. to for 2 weeks and see what happens. Gwe salawo obutalongoosa luumuyo wiiki emu ojja kulaba ekinaabeerawo. Cups, plates under the bed. Some people Ojja kubanga waliwo olutalo olwaliwo wansi w'ekitanda eyo nga waliyo embeera kwegamba si ya mulembe. parts of the earth. If you look under there, you'll find all sorts Ebikopo of wansi living w'ekitanda and living things. n'amasowaani ne fooko n'ebijiiko. Trying to start an Abamu wansi w'ebitanda byammwe waliyo obubuga obutandise okukulayo. trading. This one Eh. is pushing something. This Waliyo one is obubuga ekyo pulling something. kikolimo. Oba eriyo obubuga wansi Why? Because you haven't cleaned and osangayo ebintu ebiramu n'ebitali biramu nga biri ebitambula. Ebirina obulamu n'ebitalina bulamu. Bagamba otandise otandise ebintu biri eri bisiŋŋanya. Bitandise okutunda ebintu byeguza ebintu wansi w'ekitanda. now you, if you think there is no gravity, Tolongoosezza kubanga kitwala amaanyi okulongoosa. and you Kiba kikolimo. find out gravity is Naye bw'oba omukisa ekikolimo kivaawo. you may not write a thesis about it after all. So Melkizedeki n'awa Ibulayimu omukisa n'ayogera nti and he said, ekigambo ekikulu kigamba nti n'agamba nti the blessing, what is the kitegeeza nti omukisa bigambo. word? Omukisa biba bigambo. Never play with words. Tozanyisanga bigambo. Waliwo abantu Katonda bataddewo okubanga abako ebigambo boogera mu bulamu bwo nga bikola. That have impact in your life. Not everyone Ky'oba knows olaba how to bless. Esawu bwe yazuula nti bamaze okuwa Ibulayimu omukisa, Came in and found that bamaze okuwa Yakobo omukisa, erroneously, Isaaka bwe yali asabira abaana nga bawa omukisa, mu mutima gwe yasabira because when Yakobo ng'amanyi asabira Esawu. Mu mutima gwe, mu birowoozo bye, ye yali amanyi gw'asabira yoyo gwe yali ayagala okusabira. Yali amanyi asabira Esawu naye ng'ate kituufu yali asabira Yakobo. the one Yali awa omutawani we omukisa. Omukisa gwadduka ne gugenda wa Esawu, gwa omukisa gwali gugwe ng'onaagubba oba gwaliwo ne yagubba yagufuna. Kyobola mulina okubeera mu kkanisa. Ye bannaye omuntu ayinza atya okubuulya obubaka buno mu ddakiika ntono n'amaliriza. Nsabira mwebale nnyo okunsabira bannaye. Nsaba munsabira mwogere okunsabira. Omukisa bigambo. Weegendereze. careful about people God has. Weegendereze abantu Katonda badde amaanyi okuwa omukisa. Ne bazadde bo nga kwobatadde. Your parents Baweebwa omukisa okuwa omukisa. Amaanyi okuwa omukisa. that's why you should Kyobalaba olina okusa maama wo ntatawo ekitiibwa. Obulamu bwo bubeere bulungi. with you. Era obeere mu bulamu obuwanvu. Yeah, why? Owangaale bw'ossaamu ekitiibwa. Oyogoba okusaamu ekitiibwa. Ekyo ne kyambuka ne kigenda mu maaso ga Katonda. Ne Katonda ng'asumulula omukisa gy'oli. Honor the Lord. Katonda museemu ekitiibwa n'ebintu byo n'ebimu eby'ekkumi n'ebibereberye ebyo kubanga alina amaanyi okuwa omukisa. Bw'onnyonnyola obulamu bwo ng'obulamu bwo tebulina kabonero konna kalaga muyiika. Economically speaking, Kitegeeza amazima gennyini waliwo ekitali kituufu mu ngeri gy'otambulira mu kigambo kya Katonda eri obulamu bwo. Osobola okutegeera nti kati ndi mu zooni ya Katonda, ndi mu kifo kya Katonda, level of overflow.
okusinziira ku muyiika obungi bw'omuyiika obuyiika eri obulamu bwo. Obubaka buno nga bunnyumidde ate. Elda Kamara yatuwa amattu 100 ag'emmere n'ebintu ebirala ebirimu bisobola okugabira mu bantu abatwetoolodde ogwo baguyita muyiika. Bw'obanga yeggwe afuna ettu eryo kati njagala omanye nti nno kati awo obeera omukutu guddayo gye guva ogwo teguba muyiika. Kitegeeza eyakusindikidde yaba afunamu. N'amuwa omukisa n'agamba ki ky'ogamba abaana bo? Bigambo ki by'ogamba abaana bo? Basumba, ekisibo kyo okigamba ki? Kuba Katonda abwadde amaanyi abasumba okuwa omukisa. Bwe kyo bwe kiri. Kyerabire. Kyerabire nti musumba otasobola kuwa mukisa. Musumba alina ebigambo by'alina okwogera obulamu bwo ne bifuulira omukisa. Nina okwegendereza ebigambo bye nkugamba nze ng'omusumba n'ebintu ebirala. Amiina. Abaami mwagale bakyala bammwe nga Kristo bwe yayagala ekkanisa asobole ogitutukuza n'omutukuza ku lw'okunaaza n'amazzi n'ekigambo. Abaami mukwesa bigambo. Bwe weerega ku mwami wo weeteeka okulafubana. Bayibuli egamba abakyala katalema mugondere abaami bammwe. Ensonga lwaki mugonda? Kusobola kwebwa mukisa. Kubanga ebikopo bibabeera bibiri nga byonna byenkanyenkanye. Okusobola okuttulula ekikopo ekimu kikka wansi ekirala ekibeera waggulu. Abaana tulina okugondera abazadde baffe lwa nsonga ya mukisa. Abaana mugondere abazadde. Mbefeso n'agamba abaana mugondere bazadde bammwe mu mwoyo, awo ye basumba bammwe. Abakozi bwe kityo namugondere babakozesa ku lw'omukisa. N'amuwa omukisa n'agamba nti Isaka we yawa Yakobo omukisa olw'okuba omukisa yagobye bubbi yadduka emisinde n'ava ewaka. Yava ewaka ng'alina omuti ng'alina omuggo. Omusajja yayitaweerebbwa mukisa Esawu yasigala ewaka n'atwala obugagga bwonna obwa Isaaka ogutaali butono. Kuba Bayibuli yagamba nti omusajja yafuna omukisa naye okufuna omukisa naye nga mukisa n'Abafirisuuti ne batandika okuwulira effutwa. Njogera ku bantu bannamawanga ne batunuulira omusajja ono ng'alina omukisa ne bagamba kiki ekigenda mu maaso wa omusajja ng'alina omukisa. Bannamawanga basituka ne batandika okuwulira owe tumanya kati Katonda atandise okuwa omukisa nga bakuwandiikako ebintu ebitali bituufu. Kati ekino ebintu ebikwatikako biggwamu omuwendo akabanga akayiseewo. Ebintu eby'omwoyo omuwendo gwabyo gweyongera kwegattako ebbanga nga lyeyongera mu maaso. Omusajja eyava ewaka n'omuggo obuggo Yakobo erinnya lye nga lyafuuka Isirayiri. Olwaleero Facebook yava mu muggo ogwo, Google muggo ogwo, Oracle mu muggo ogwo, n'abagagga bonna b'omanya Abayudaaya. Ye musajja oli w'ojjukira Yakobo yafeera taata we najja nga yeyambaliza bugundi kubanga yassaamu ekitiibwa omukisa n'okusinga abalala omulala muganda we. Emyaka kumpi 2014 egiyise
okuva omukisa ogwo bwe gwava mu ngalo z'omusajja oyo yayita takyalaba Isaaka ne gusindikibwa mu Yakobo, olwaleero obwesere n'obwensedde bw'ensimbi bwe tulaba obuva mu Bayudaaya abakutte ensi entege n'amagulu ng'obugagga buva mu bo. What's that thing? Nobel Prizes. Yeah. The power. Omusajja oyo omukadde Yakobo yaweebwa omukisa ennyo bwe yayingira e Misiri ng'anoonya emmere. Yatwalibwa mu lubiri lwa Falaawo n'awa Falaawo omukisa. Falaawo n'awamba buli kimu ekyali e Misiri nga omukisa ogwo amaze ogufuna. Ente zonna, emmere, ensimbi zonna buli kimu ne zifuuka za Falaawo, bya Falaawo. Ogirowooza nnyagwe. Olowooze nti wakajja emyaka mitono nnyo emabega weegatta ku nsalabba nga sidde nojja kuba ovaawo ne wandinkubadde gw'ogamba ki bino ebintu byali bikola makubadda nojja n'obeerawo era bigenda sigalawo bisigale nga bikola nga tego wagenda dda alaba gye naye babisanyukiremu. Kakati agamba aweebwa omukisa Ibulayimu wa Katonda ali waggulu ennyo, nannyini ggulu n'ensi n'ebigirimu. Kakati bwe twogera ku muntu gwe tumanyi nannyini ggulu n'ensi n'ebigirimu ye Katonda, naye kati wano Melkizedeki agamba nti Ibulayimu ye nannyini ggulu n'ensi n'ebigirimu. Kitegeeza nti waliwo endagaano. Bw'oba n'endagaano n'omuntu byonna by'alina biba bibyo, nawe by'olina biba bibye. Era nasomye mu Isaaya Katonda ng'agamba ayogera ku mukwano gwe Ibulayimu. Mukwano gwe Ibulayimu. Era agulizibwa Katonda ali waggulu ennyo akuwadde abalabe bo n'abakuba mu mikono gyo. Kati Yesu bw'ayogera ku lugero lwa Lazaalo alaga omuntu Ibulayimu gwe yali atumibwa okuleeta amazzi. Omusajja ono eyali omugagga eyali wansi agamba Lazaalo nti waakiri nfuniyayo ku mazzi nyweko. Lazaalo n'amugamba nti no waliwo olukonko olunene nnyo oli wakati wange naawe. Ibulayimu yali mu ggulu nga yaweereza abantu abasindika eno n'eri okusobola nono Ibulayimu bwatyo bwe yali alina okukola. Abaruumi 4:13 wagamba kubanga okusuubiza tekwaweerwa Ibulayimu newankubadde ezzadde lye mu mateeka. Ati omusajja Melkizedeki kabona awa Ibulayimu omukisa. Ibulayimu yakola ki? Yayimbawo oluyimba? Yagamba bugambi webale nnyo? Yatandika kwebaza? Yakola ki? N'amuwa ekimu ekya 10. Engeri gye yaddamu eri omukisa agamba olina amaanyi okuppa omukisa, oli kabona wa Katonda ali waggulu ennyo, kabona wa Kristo yamanya ekyokukola. Akwata kimu kya 10 ekya byonna n'amuwa ekimu ekyo ekya 10 ky'ekyokuddamu eri obwakabona obw'emirembe n'emirembe. Olw'obudde bugenze Bebulaniya 7 kansome onyiri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Tandike ku lunyiri olw'okuna, obudde buneefaako. Tugenda kumaliriza mangu ddala. Kale mulowooze omuntu oyo bwe yali omukulu, Ibulayimu jjajja omukulu gwe yawa ekitundu ekye10 ku munyago ogw'okwebonaanya. N'abo ab'omu baana ba Leevi abaaweebwa obwakabona amateeka agaabalagira okusoloozanga ebitundu eby'ekumi mu bantu be baganda baabwe newankubadde nga baava mu ntumbwe za Ibulayimu. Naye oyo ate abalibwa mu kika kyabwe yasolooza Ibulayimu n'asabirwa omukisa nannyini byasuubizibwa. Bw'oba oli mu Kristo olina ebisuubizo. Nagamba obubaka buno tulage obukakafu nti owaweebwa omukisa.
Kakati ekikulu kiri nti the lesser is blessed by the ow'amaanyi yawa omukisa atali w'amaanyi. Melkizedeki yali omunene era yalina okuba omukisa Ibulayimu. Ky'oba olina okuba omwetowaze. Olw'omunaana era mu ekyo abaweebwa ebitundu eby'ekkumi bye bantu abafa, naye mu kiri abiweebwa ye y'oyo ategeezebwa nga mulamu. receives them of whom it is witnessed that he lives. When you Bw'owa ekimu eky'ekkumi are acknowledging okakasa that Christ nti Yesu mulamu is a priest for era ye kabona emirembe n'emirembe okusinziira ku ngeri ya Melkizedeki. Agamba eri abifuna was the heaven ameka namba ya Katonda muweereze. Nedda si bwe kiri, si olowooza, si kyolina okukola. Twala mu nnyumba yange ekimu eky'ekkumi era n'akifuna eyo. Bw'okituwa wano akifuna eri gy'ali. here, he receives it there. Nze nawaddeyo ekyange ekimu eky'ekkumi ekiro ekiwedde mobile money For sending, so naziweerezaayo era the night, kyemmanyi eri yakifunye even though it went yadde nga kyazze kwa Harvest mobile number a number. naye yakifunye eri. Nga maliriza Finishing abali ku radio ne TV those on radio, tubalamusizza, tumanyi mugenda kuvaako mu bbanga si ddene. know you about. Mwebale nnyo mwebalire ddala. We thank you. Musobola tufuna oluvannyuma Catch the rest of this bubaka buno. online. Naye mu kiri So he gave him a abiweebwa ye y'oyo of whom it ategeezebwa witnessed nga mulamu. Ne bakabona abaafuna ekimu eky'ekkumi baawa ekimu eky'ekkumi paid. eri Ibrahim okuyita mu Ibulayimu. Uses a very interesting word they are paid. It's as if it's an obligation. And Erifa abalokole okuwa ekimu eky'ekkumi for Christians, tolina kyakukola, olina okukiwa. yeah. Olina partner oba gwe mukola naye business nga ye yeetaaga nga gwakulekera commission wa 9 ku 10 yasigala akali akatono kali aka 10 ku 10 kayagala kokka Crying out to him. ye Katonda. For he was still in the loins of his father when Melchizedek met him. Olwabiri mu 5 agambye bw'ati era kyava ayinza okulokola 25 of Hebrews. ddala abajja eri Katonda ku bubwe He is also able to kubanga abeera mulamu ennaku zonna okubawolerezanga. make intercession for them. Ku lwaki abawolerezanga? Kubanga ye kabona emirembe gyonna okusinziira ku lunyiriri lwa Melkizedeki. Bw'oba kiwa kimu kya 10 tolina kujaguza Easter kuba tokikiriza nti mulamu. Tokikiriza namu nti mulamu okusobola okwegayirira kaki ky'osaba. Ki ekikwetaagisa okusaba? Simple question. If you don't have Bw'oba nga tokkiriza ka musajja mulamu era akwegayirira for you to connect eri Katonda, kiki osaba mu linnya lye? Florence, Martha ali wano. Martha wali? Martha ne Florence mujje. come up together stupidly. Munjeko obukookolo tusobole okuba nga tulaga abantu kye twagala obbalaga. Bangi tebaawula bantu bano. Now, I could Solo go genda on mu maaso neyongeyo ati mujje wano. So come. Mira wano nange Stand here with me. genda oyimire wali n'oli. Stand there with. On the other side. On the other side of blessing. Kati jangu. Come. Akati olina So you have Ibrahim Abraham, ne Melkizedeki. Melchizedek.
Melchizedek awa Ibrahimu omukisa. Abraham gave Ibrahimu awa Melchizedek ekimu eky'ekkumi. Melchizedek kati Kristo Christ is a kabona emirembe gyonna okusinziira ku lunyiriri lwa Melchizedek. Kati osobola ogamba nti So you could say, stay right there, just a little tilt for the camera. You could say that nti newandiikibwadde kati wano olaba Melchizedek naye omwoyo amukoleramu ye Kristo. but the spirit operating behind is Christ. It's the Bwe bwakabona oba Kristo priesthood of Christ. Melchizedek Melchizedek. alina amaanyi He has the power okw'omukisa. to bless. Matthew 1:1, please. Matayo emu And afterwards, Galatians 3:16 in the Passion. Matayo emu Matthew 1:1. The book of the boogera ku genealogy of kitabo Jesus Christ, kya the Yesu son Kristo of mutabani wa David, Dawudi the son mutabani wa of Ibulayimu. Abraham. Galatians 3:16. Abagalatiya 3:16 bagamba mujjukire okulangira kwa Mukama kwayogera eri Ibulayimu n'omwana we. Egamba nti ebisuubizo bye n'atuukirira ku mwana wa Ibulayimu si baana. Era omwana ono y'ani? Ye mwana w'ekisuubizo Yesu Kristo eyafukibwako amafuta. Yesu Masiya yafukibwako amafuta. Era ayogera nti mu bajjajja ba Ibulayimu mwe mwali Abaleevi. Era mwe tugamba ne Yesu mwava. Bagalatiya 3:9 agamba bw'oba owa Kristo oba nsigo ya Ibulayimu okusinziira ku bisuubizo. Kati kungulu olaba Ibulayimu naye mabega wa Ibulayimu mulimu Kristo ng'omwana. Twebaze Katonda kuba balongo kuba bakozesa okulaga ekifaananyi. Wali tulaba Kristo nga kabona, wano tumulaba Kristo ng'omusika ate ng'omwana. Kati era mukimanyi nti nno olunyiriri luno lukoma ku Yusufu, naye ate Yusufu teyali taata wa Yesu. Yesu yali wano mu ngeri nti yatwalibwa ng'omwana. Kati yali tasobola kutambulira mu ngeri ya ku nsi nga tewaliiwo famire ya ku nsi emuyingizza mu nsi okuyitamu eyo famire okubanga asobola okutuukiriza ebiruubirirwa. Katonda kye yakola yawa famire omukisa mutabani we gy'anaayitiramu n'agiwa omukisa ng'obudde bukyali. Nga mutabani we agenda wansi awo abeere n'ababoonoonyi bonna. Nina okuwa omukisa olunyiriri mwanaava mwanaayita. Kyewuunyisa bw'okirowoozaako. Ibulayimu yakkiriza omwana wa Katonda n'ayita mu lunyiriri lwe. Katonda asobole naye okukkiriza abaana ba Ibulayimu bayingire mu lunyiriri lwe. Bagiyita ndagaano. Abaana banaba Katonda asindika abange bajje wansi eyo. Ibulayimu n'agamba kale kirungi abange babo. Ensigo ya Ibulayimu okusinziira ku lunyiriri. N'endagaano. Kati Kristo kabona ajja anoonya Kristo omwana okumuwa omukisa. Naye Kristo omwana bw'oba osomye Bayibuli ojja tegeera nti nno omubiri gwa Kristo nti kanisa gwe mubiri gwa Kristo. Kakati Kristo omwana akwata ekimu eky'ekkumi akiwa Kristo kabona. Tubaze leero kuba dakiika ntono nnyo ezibulayo.
Just pray in the spirit. katusabire mu mwoyo wonna we tuli Give thanks to webale mukama mwebaze mukama voices. genda mu maaso n'okusaba Bless God nsabe who loves webaze us, katonda atwagala who has set us up, atutadde mu kifo who has set us eky'okukulaakulana up to be a blessing atadde to mu the kifo nations eky'okubeera of the omukisa world, eri amawanga and has g'ensi eno shown us era atulaze how we can engeri gye start tugenda on okutandika that journey ku being lugendo that. lwaffe okufuuka ekyo We bless you, Lord. tukuwa We ekitiibwa bless you, tugulumiza Father. mukama We honor you. We give tukwebaza you tukuwa praise. ettendo You are great. oli munene oli Your w'amaanyi mercy endures n'okusasa forever. kujula emirembe We gyonna exalt you. We tukwebaza exalt tukuwa you. We ekitiibwa exalt you. tugulumiza We honor you. We tukuwa bless ettendo you. Thank you, tukwebaza Jesus. webale yesu Thank you, webale Lord. mukama Thank you, Father. webale mukama We'll be back next Sunday to tujja kuddamu sande jja okubaako kye twongerako awo but I know that you may be watching naye manyi us obadde on otulaba YouTube ku or youtube other oba platforms, ku mitukutu whether emirala live or later. onna kaakano You've never given your life towanga to bulamu Jesus. bw'eri yesu Most important decision you can make kwe kusalawo kuwa kyasinza to come kuyinza into okukola the adoption as kwe sons. kuyingira Adoption as mu kisibo kya sons. kristo ng'abaana And God is inviting era you mukama right now, kuyita kaakano even if katonda you might be in the kuyita room, kaakano some newabona friend wooli invited oli wa you, mukwano or you gwo are at home, oba oli wakaawo oli mu motoka sitting room, in the car, oli in wonna the tent, wootudde watching something. olina woolabira And today, kaakano the Bible says today is the day era of bayibuli salvation. egamba It's not leero tomorrow, it's lwe today. lunaku So olw'obulokozi wherever you are, I want you to put njagala your wanike right omukono hand gwo straight. ogwa ddyo waggulu ddala nga si mutabuliki If guwanike waggulu ddala you're giving your life to ng'obulamu bw'eri Christ, yesu leero put that right hand up straight. guwanike waggulu And just as a sign of ng'akabonero ak'okukkiriza faith, sign of faith. kabonero ak'okukkiriza Everyone who came to Christ, everyone who came to Jesus, bwe yajja eri yesu public about it. So yeewaayo I'm public mu about it, lwatu you'll be public about it. nawe bw'ojja okikola leero Let's pray this prayer after me. saba Lord ngamba Jesus, ayi yesu thank you for webale saving me. okwokundokola Thank you for webale paying for all my okwokusabira sins. ebibi byange byonna Thank you for bisasubira bringing me into adoption. webale okunzinyingiza mu kisibo kyo okuba omwana wo Today, leero I receive you as nkwetwalira my ng'omulokozi Lord and w'obulamu Savior. bwange Fill me with your Holy nziza omwoyo Spirit. mutukuvu Anoint me right kama now. amafuta kakano Do take my life twala obulamu bwange and do something significant with it. okozesa ekyenjawulo Amen. If you prayed that prayer, we believe you are born again. Please contact us on ng'osabye essaala eyo ng'otegeeza 642 olokose 0775 642 mwandika ka message ku nnamba eyo wansi the other end of that line to pray with you, to bless you, to tell you what you can do next. wajja kubaayo akuddamu akubulya ekyenza okuzaako oba nnyo okutwegattako leero oba mukama alina kyakulumizaako obulamu bwo bwonna okugaba n'eri abantu abalala baako kyokikolera tomanya nnyo toba nakumanya kungi nga tolina kyokukozesa kama bawa omukisa kabaakayakaneko n'okwagala kwe leka akuddemu essaala yo mu biseera eby'ebizibu leka asasanye abalabe bo leka aggulyewo enzigi gy'oli era aggalewo enzigi embi leka ofune okubeerawo kw'okwemoggundu leka amalayika be bakwetooloolenga ennaku zonna ez'obulamu bwo ebbulwa libeere wala naawe mukama akakuzzeyo eri abagalwa abo abadde wali okulafubana akati wanabe wabeewo obulamu obw'omuyiika obulamu obw'essanyu obw'ebibala mu linnya erya yesu ekisa kya mukama yesu kristo n'okwako ayi katonda n'osomoka mutukuvu beena ffe ffenna abooluganda bonna emirembe nkitagwawo amiina.